Kitongole kya Kampala Capital Authority okubataasa ku Kasasilo ayitiridde nga mu kaseera kano ateevuunyavunyo kye bagambye nti kigenda maaso n'okubateekako obulabe okufuna endwadde eziva ku bujama. Abasuubuzi bano betusanze mu katale kaabwe olunaku olwaleero batutegeezezza nti kati bamaze sabbiiti namba nga tebalaba ku kimotoka kiyola Kasasilo yadde n'ekimu kyokka nga Kasasilo mu kaseera kano ayitiridde nga atandise n'okuzaala envunyo ezitandise okutaayaya akatale konna kyokka nga bo abatwala abalina okuyola Kasasilo mu katale kaabwe Yogo nagamba bino okubyogera babadde bagenda maaso n'okwaniriza ebintu ebibaweereddwa omubaka wa Nakawa East Nsobugalo ndi balimu ezo ebikozesebwa mu kunaaba mu ngalo n'okwetangira ekirwadde kya Covid-19 mu kaseera kana abasuubuzi bategeezezza nti nolwakubadde nga bagenda maaso n'okubanga bakola wabula ate ekitongole ekitwala Kampala Capital Authority kirina okuvaayo okulaba nga kigenda maaso n'okubajjako Kasasilo ayitiridde mu kitundu kyabwe. Emotoka tezikakima Kasasilo za KCCA nine kutiyanga munana zijjudde akurukuta mu katale ebugoloobi twekubidde omulanga oli wamu nati bakima Kasasilo okumpa net blangiti yange nina njagala sente n'ekirala Kasasilo ayitiridde mu katale buli sonda fa akatale kaffe kasinga obutale bwonna mu Uganda yenna the smartest katale goloobi naye kati Kasasilo eyitiridde ebere sonda y'akatale Kasasilo. Bano bagenze maaso n'abatulombojera ennaku gye bayitamu mu kaseera kano obutafuna baguzi ba bintu yadde ng'omukulembeze w'eggwanga yabawa omwaganya okugenda maaso n'okubanga baguza abantu olwo bategeezezza nti abantu abaali badde bajja mu katale kaabwe ate poliisi ebakakkanako ne bakuba emigga ekiremesezza abaguzi okuyingira akatale kano. Bano bagambye nti enteekateeka ya gavumenti y'okugenda maaso n'okugabira bannayuganda ensimbi abakoseddwa omuggalo gw'ekirwadde kya Covid-19 nabo bateekeddwa okubanga babateekebwamu kubanga nabo bakoseddwa kyenkanyi nolwakubadde basula mu katale naye ensimbi zebafuna ntono. Mu kaseera kano baagala nabo bagende maaso n'okubanga baweebwa ku mmere oba ensimbi ezigenda okuweebwa abantu abakoseddwa omuggalo gw'ekirwadde kya Covid-19. Ayogera ku nkala zagenda okuwa ssente ffe teyatuteeseemu ate nga ffe abazira abasula ebweru okitegeera ekyo ensi yonna yadduka yeekweka Covid ffe twafuluma wabweru tusobole okubasavinga emmere naye we yabadde amenya ennyiriza agenda okuwa ssente minisita ffe teyatuteeseemu kyetwebuuza lwaki ffe tatuwa ssente ffe twandibadde ate kati bagambye abantu balina ssente abantu tebakyagula bintu abantu bakyagula lengero ebyamaguzi tebikyatambula bulungi ng'edda kati kyetusabira minisita Namuganja atuweeyo ku kasente naffe bane naffe tuli bazira napatuwe sente akawunga bakatubuusanga tebakatuwanga babagamba wabutale timujja kufuna era embeera etunyiga nnyo nga bw'okiwulira tusaba minisita naffe atuweeyo ku ssente ab'obutale bonna agende ng'abagabira ku ssente kuba abantu bo bali bubi bwe bati bagenze maaso n'okubanga bawanjagira omukulembeze w'eggwanga ne bekikwatako okulaba nga bagenda maaso nabo ate babawe ku mmere oba ensimbi ezigenda okuweebwa ate abantu abakoseddwa omuggalo gw'ekirwadde kya Covid-19. Omukolo guno omubaka wa Nakawa East Nsobugalo balimu ezo waweereddeyo ebintu eby'enjawulo eri abantu abali mu katale kano ak'ebugoloobi wano mu Kampala n'ategeeza nti kikoze oluvannyuma lw'okubanga yabayitamu ku mulundi guli nga abasomesa engeri gye bayinza okwetangiramu ekirwadde kya Covid-19 kyokka ne bagenda maaso n'okumuwanjagira ebingi nga bamulaga nti mu kaseera kano bakoseddwa byansusso era nga bali bagala okubawa masiki ebidomola nga kwotadde ne sabbooni akozesebwa mu kunaaba okulaba nga beetangira ekirwadde kya Covid-19. Balimu ezo wano nno agabiyewo ebidomola ebinakozesebwa okuteekamu amazzi okusobola okwetangira ekirwadde kya Covid-19 bokisi za sabbooni eziwererako ddala pipa z'amazzi masiki n'ebirala bingi ebigenda maaso n'okuba nga bikozesebwa mu kwetangira ekirwadde kya Covid-19. Obula balimu ezo asabye abasuubuzi okugenda maaso n'okozesa ebintu bino ebibaweereddwa okwetangira ekirwadde kya Covid-19 kubanga obulamu bwe busooka olwo n'osooka ofuna amaanyi agali emmere. Balimu ezo ayongeddeko n'ategeeza nti nga ye omukulembeze wakugenda maaso n'okulaba nga ategeeza bikikwatako okuwa abantu bano nabo emmere era agambye nti wakulaba nga bakola ekisoboka kyonna ate munnanga okulaba nga n'abasuubuzi bano bafuna obuyambi eri okuva gavumenti. Tegeeza nti wetaaga abaguzi abagenda okugula ebintu ebyo n'olwensonga abantu balina okutambula okugenda mu butale naye poliisi ebuddeyo enkya n'eggulo
okukuba emiggo abantu abagenda mu butale ne weesanga nti abatunzi b'ebintu mu butale ebintu byabwe bavunzeeko kuba tebafuna baguzi olw'ensonga nti poliisi bakuba kibooka nebazigamba baddeeka kale ekyo kibakozeseza nnyo ekyo nno kibaleetera okubeera mu gurupu eno ey'abantu abeetaavu kubanga wekavanga nzija wano olaba abantu bamuswabo bantu basatu abayingira akatale kitegeeza nti tebafuna ki baguzi ekyo nno kireetera okuba nti gavumenti bateekeko abatunda mu ttale okuba nabo baweereza ssente ezo ate baleme okulya kapito yaabwe. Omubaka wa Nakawa East Nsubuga bali mwezo ayongeddeko nakubiriza abantu okwekuuma ekirwadde kya COVID-19 kubanga mu kaseera kano singa omuntu anaagenda maaso n'okwesulirayo gwa nagamba okwekuuma ekirwadde kya COVID-19 yali ekahanga lusuddemu akaba bali mwezo ategeezezza nti abantu bano okunaaba mu ngalo okwambala masiki n'okuteekeza amateeka amalala aga gavumenti minisitule y'ebyobulamu ge yateekawo nga kw'otadde n'okweyoteza nga bakozesa eddagala ery'enjawulo naddala eddagala ly'obutonde kijja kubayambako okusobola okusomoka embeera y'ekirwadde kya COVID-19 n'okukyewalira ddala ate okubakwata. Nsubuga bali mwezo bino byonna tubikutuusizaako nga wabyogedde. Okweyoteza nze kusobodde okunyamba era ne mbategeeza nti nno ng'okozesa ebirungo ebyo bagaggafe bakozesa akawuka kano sabu ketwoleddwa sabu era wekakuyingira ne kakwata ku lususu olwo ne bayita mucus membrane ne katandika okukira wano kamalawo ennaku mmeka nga 3 naye wakatayiriza wano n'okateeka kabugumu eryo ery'okweyoteza kasobola okusaanuuka nga tekanatuuka eri mawuggwe kugakolako bulabe n'olwensonga mbakubiriza okweyoteza naye ekisinga obukulu kwe kwekuuma social distance ekisinga obukulu kwe kwambala mask ekisinga obukulu kwe kunaaba mu ngalo ne sabbuuni kubanga akawuka tekafa nga tokozesa sabbuuni. Ku nsonga ya Kasasilo abasuubuzi baloopedde omubaka waabwe abasuubizza nti amaze okwogerezeganya n'ekitongole ekitwala Kampala ekya Kampala Capital Authority okulaba nga baleeta ekimotoka ekisobola okubagira mu Kasasilo mu katale ka Bulondo bafune ku kalembereza. Bano bamutegeezezza nti mu kaseera kano tebakyasobola kubaako na kyebalya kubanga ekivondo kibula okubatta ate nga n'omubaka yennyini naye akiwuliddeko era n'akirabirako ddala. Omubaka bategeezezza nti mu kaseera mpawo kaaga bagenda kuba bamaze okujja ate okujja mu Kasasilo. Onansonyiwa eddoboozi eritasodde ate kuba nga lizanya bulungi wabula ate ye ssentebe w'akatale kano Salimu Nsubuga avuddeyo n'ategeeza era ne yeebaza omubaka wa Nakawa East Nsubuga bali mwezo ku buyambi bw'agenze maaso n'okubawa wabula era agenze maaso n'omusaba ebintu ebirala abasuubuzi bamusabye n'agamba nti yadde nga bawadde masiki wabula tezisobodde kubamala abasuubuzi basabye bongerayo mu masiki n'okulaba ng'ayongera okubasakira kubanga ye mubaka yekka gwe balinamu essuubi. Abasuubuzi mu katale kano ak'ebugoloobi era bakusabye obaleetereyoko ku masiki era ne bongera ne bakusaba nti n'akawunga bakeetaaga. Mukama wange nga bw'oli nti gwe omukulembeze gwe tulina asinga okuwuliriza ebizibu by'abantu tumanyi nti n'ensonga eyo ogenda gikolako mu budde obutali bwewala naye tukimanyi mufuna obusente butono nnyo kyonna ky'onooba osobodde okufuna tujja kuba tukyaniriza ku lw'abasuubuzi baffe ab'ebugoloobi. Ebyono nga mpitadde ku bbali y'essentebe w'akakiiko akalwanyisa ekirwadde kya COVID-19 mu disitulikiti y'e Wakiso era nga ye mubaka w'omukulembeze w'eggwanga atwala disitulikiti eno y'e Wakiso Justin Mbabazi awanjagidde abazadde bonna mu disitulikiti okufaayo ennyo ku baana baabwe naddala mu kaseera kano ak'omuggalo gw'ekirwadde kya COVID-19 okulaba nga tebataayaaya kubanga baligenda mu maaso n'okubaleetera ekimbe ekya COVID-19. Wano nno Mbabazi wasinzidde n'asaba obukiiko obwenjawulo n'abakulembeze naddala obukiiko obw'okubyalo okulaba nga bagenda mu maaso n'okulondoola abaana abataayaaya nga tebalina kigendererwa okulaba nga ate babazza mu maka g'abazadde baabwe n'okulaba nga bamalawo okusasana kw'ekirwadde kya COVID-19. Mbabazi okutuuka ku kino kiddiridde abatamanya ŋŋambo okuvaayo ne bakkakkana ku mwana w'emyaka 9 eyattibwa ku kyalo Jagala mu divisioni y'Eggobe n'agamba nti abazadde basaanidde okufaayo ennyo naddala kati ku butemu obugenda mu maaso mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo ng'abaana baabwe singa tebagenda mu maaso nakubafaako bw'oba oli awo obulamu bwabwe bwaligenda mu maaso
afa mu ngeri y'ekyoyononere. Ono n'ategeezezza nti ekiseera abazadde okulaga obuvunaanyizibwa bwabwe kubanga bulijjo abasomesa abakolerako ku mirimu egy'enjawulo kati mu kaseera kano emirimu gyabwe baali badde bagenda mu maaso n'okugikola ekyenkaniddeawo. Ebyo nga mbitadde ku bbali bo ekitongole ky'eddagala ekya Pharmaceutical Society of Uganda bavuddeyo ne basaba abantu abayina endwadde ya sukaali n'abakyala abali embuto okwewala nnyo okugenda mu maaso n'okukozesa ekiyitira eddagala lya Covidex, eddagala ery'obutonde lyakakasiddwa ekitongole ky'eddagala wano mu ggwanga lyattu Uganda ekya National Drug Authority nti si lya bulabe era lisaanidde okukozesebwa mu kwejjanjaba ekirwadde kya COVID-19. Dr. Pamela Achil ng'ono yakulira ekitongole kino ekya Pharmaceutical Society of Uganda agambye nti mu kaseera kano nga abantu bagenda mu maaso n'okuba nga bakozesa eddagala erya Covidex tebannaba kumanya bulungi obanga ddala eddagala lino linagenda mu maaso n'okuba nga likakasibwa oba nga lijjanjaba teriyina buzibu ku bantu balina ndwadde ya sukaali nga kwotadde n'abakyala balina embuto. Nabo ekityo abasabye okuba nga bagenda maaso n'odukozesa mu mbeera entonotono n'okusooka okwebuuza ku basawo nga tebantu bagenda maaso nakulikozesa okusinziira ku yakola eddagala lino erya Covidex Professor Patrick Ogwanga ng'ono nno musomesa mu Mbalala University mu faculty ya pharmacy yategeeza nti eddagala lino ligendagenda maaso n'okuba nga eddagala lino lyayita mu mitendera egy'enjawulo era nga terina buzibu bwonna ku bantu. Kakati nno bo okusinziira ku bano bagamba nti Dr. Acheri agenze maaso n'alabula abantu kulikozesa mbungi naddala balina endwadde ya sukaali n'abakyala balina embuto nti balina okukozesa eddagala lino mu mbeera mu butono bwalyo wabula sirikozesa buli kaseera kubanga lyalifuuka ery'obulabe oba ate lyalibeera nga lifuuka lya bulabe eri ku mibiri gyabwe n'endwadde ez'enjawulo ze balina. Ng'olunaku olwaleero emisolo egy'enjawulo gitandise ogenda maaso n'okuba nga gikola ng'olunaku z'omwezi lumu omwezi ogw'omusanvu mwaka 2021 bannayuganda bangi bakyagenda maaso n'okubagana empawa ku buti abagenda okugenda maaso n'okweŋŋaŋamu emisono gino kyokka nga bali wakati mu kirwadde kya COVID-19 ate mu muggalo. ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi guno ogw'omusanvu mwaka 2021 omwaka gw'ebyensimbi 2021-2022 bwe bityo bitandise okuba nga bikola era nga ebyenfuna bikyagenda maaso n'okubanga bigootaana kakati bigenda maaso n'okubanga bituuka ku bitundu 8 obutontondo 3 ku buli 100 wabula nga ate bibadde bisuubirwa okubanga ekirwadde kya COVID-19 kyali kyekinatuukawo byali ku bitundu 6 okutuuka ku bitundu 7 ku buli 100. wabula nga tutandise omwaka omupya gw'ebyensimbi babakozesa emikutu emigatta abantu bagiyita internet abavuzi ba boda n'emmotoka endala nga kwotadde n'abo abakozesa omwenge n'ebyokunywa ebitali myenge basemberedde batandise okuba nga basasula ensimbi era balina okutukwata mu nsawo zaabwe bongere ku misolo gye badde basasula gye buvuddewo okusinziira ku mbalira y'omwaka gw'ebyensimbi 2021-2022 nga bulina okusaasaanyizibwa wano mu ggwanga lyattu Uganda. Olukiiko lw'eggwanga olukulu lwavaayo ne lukakasa nga lusinziira ko kawaira kabaweebwa ssemateeka baavaayo ne bayisa emisolo egy'enjawulo egyalina okwongebwa ate ku bintu eby'enjawulo era nga yo intaneti abagikozesa babateekebwako ebitundu 12 ku buli 100 ku musolo gwe balina okusasula ku intaneti nga kakati nno okugula data yaggiddwawo nga sente zolina zisasulira ku data OTT yaggiddwawo ng'omusolo ogwo olina gusasulira ku data gw'obeera oguze okukozesa wabula nga ate mu kaseera kano nga tutandise okuba nga tuyingidde omwaka gw'ebyensimbi abavuzi b'ebidduka bagendagenda maaso n'okuba nga basasula ensimbi zino era nga nabo bagenda kuba basasula nnusu 10 ku buli liita y'amafuta gye bagula okuli petrol ne diesel nga mmotoka ezisinga ne pikipiki g'emafuta gezikozesa wano mu ggwanga lyattu Uganda. Bo abagoba ba bodaboda bakusasula n'ab'ebidduka ebirala nnusu 10 ku buli liita y'amafuta gye bagula ku masundiro g'amafuta ag'enjawulo. Baba Land Road abalina ekizimbe ekisukka mu kimu wano mu ggwanga lyattu Uganda bagenda kusasula ebitundu 25 ku buli 10 ku buli kizimbe kye balina nga tebasosodde nti ebizimbe byonna wamu wabula ku buli kizimbe ky'olina oba ojja kusasulako ate ebitundu 25 ku buli 10. Olunaku olwaleero
emisolo egyo lwegitandise. Ekirwadde kya COVID-19 kyagenda maaso n'okwerisa enkuuli ensi ezigwa mu mukago gwa European Union kakati no bafunye da passport eyaabwe egenda okubanga ekakasa nti ddala baakugema ekirwadde kya COVID-19 oba walumwako n'ebyo byonna ebigwa mu kkowe eryo kye bayise EU's vaccine passport. Bano bagamba nti kino kirina kukola ku nsi 27 ezigwa mu European Union. Bano bagamba nti kino kigenda kubanga kiyamba ku batuuze abalimu n'okwetoloola ensi ezo 27. Ekigendererwa kya kubanga bakakasa nti ddala wagemebwa ekirwadde kya COVID-19 obanga gye buvuddeko wakeberebwako n'osangibwa ng'olina ekirwadde kya COVID-19 oba wali tokiyina. Butya bw'obeera ng'ofunye ekirwadde kya COVID-19 ate ne woba tokiyina butya engeri gye weeyisa byonna babitegeera ng'ate basinzidde ku passport eyo gye bayise EU's vaccine passport. Eno vaccine passport eri mu nkola ya digital era nga certificate eno ekuweebwa bagiteeka buteesi mu computer oba kapapula ako bakatunza mu kuuma ne kasoma buli kimu ekikwatako ekikwatagana n'ekirwadde kya COVID-19. Mu kaseera kano bagamba nti era kaadi eno yennyini esomera ddala n'eraga nti oba wali owonyeeko ekirwadde kya COVID-19 gye buvuddeko. Kakati no egenda kubanga esomebwa ensi 27 ezigwa mu lubuluno olwa European Union obula ng'ogasseeko Switzerland ne Iceland, Norway n'endala zigenda kuba nazo zibeera ku mukago guno era nga nabo basobola okukozesa passport eno okakasa ebibakwatako ku nsonga z'ekirwadde kya COVID-19. Bwento bwenkomekereza gesaawa eno nenyongera kujjukiza nti ekirwadde kya COVID-19 gye kiri genda maaso nga weetangira ekirwadde kino asobodde okusigala ewaka talina nnyo kyonoonya wali badde osigala ewaka n'okuuma n'abantu bo obutakwatibwa kirwadde kya COVID-19.